I welcome olunaku lwa leero Minisita Balamu Balugahala ng'alina omumyuka we Justin Nameere bakulembeddemu abakungu okuva mu Ministry ya gavumenti ez'ebitundu okulabikako mu kakiiko ka Paalamenti ak'abakozi ba gavumenti akakubiriziddwa ssentebe waako Honorable Herbert aliko. Balamu Baruhagara Tenyi. Balamu abadde alabikidde mu kakiiko kano okwanja enteekateeka zaabwe ze baabakanako okuva lwe baakwasibwa woofiisi eno omuli okutalaaga eggwanga nga bafuuza abakozi ba gavumenti n'enkola y'emirimu gyabwe. Amen. Balamu ategeezezza akakiiko kano nga ku disitulikiti 12 ze baakatambulamu bwe bazudde emivuyo egitagambika era nga ku bangi ku bagyenyigiddemu bakwatiddwa abamu ne baggulwako n'emisango egy'enjawulo. In summary, 44 people have appeared in court at anti-corruption here. 26 people, their files are complete, pending appearance. 9 cases have been referred for further investigation. Those were the first 12 districts, ending in Ankole. Ono ayagala abakozi ba gavumenti abeemulugunyizibwako okuba mu mivuyo emisango gyabwe nga gikyagenda mu maaso baddizibwe ebbali okwo kwossa okuyimiriza okubasasula omusaala. The new AG is making a new order. Once interdicted, you will not resume work till when your matter has been resolved. Actually, in that order should say, once interdicted due to indiscipline and gravity, you should not even be paid. Ono era asabye ababaka ba Paalamenti obutamulekera mulimu gwaliko ogw'okulwanyisa obuli bw'enguzi n'enkola y'emirimu eyagaddibe engalye eri mu bakozi ba gavumenti. I'm really sorry, some of you and us and I, we have relatives whom we are touching, but that can't be livelihood. Being accountable, being a professional, being an engineer, doctor, professional, it doesn't exonerate you from being handled when you mismanage state powers or when you mismanage state resources. Eri abakozi ba gavumenti abajjukizza okukimanya nti ofiisi ez'abakwasibwa bwe buli obuvunaanyizibwa baleme kugafuula maka gaabwe. All public offices shall be held in trust of the people. Many people think in those districts that they own those offices. They are forgetting that under the principle 26, they are just custodians, they are not owners, they are in trust. Ono ayambalidde abamu koona ku luwonzi bakimanye nti enteekateeka zaaliko azikola ku lw'obulungi bw'omuntu wa wansi. When you see us fighting on, it is not our fight. I don't own property in Bugisu, but I want the Bagisu to enjoy the same rights as Banyoro, as Banyankole, as Northerners, as everybody, as all Ugandans should. Balamu era ategeezezza nga gavumenti bwe yabawadde biliyoni eziri mu 12 bateeketeeka abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu nga yateekerateekera Ministry ya gavumenti ez'ebitundu ayanjulidde akakiiko ku nteekateeka gye balina ey'okwongeza omusaala eri bassentebe b'ebyalo. The LC1 and 2 chairpersons get 10,000 per month, which is 120,000 a year. So we had put in a request of 116 billion, and we want your support to be able to facilitate them and be able to get more results from them. Balamu atangaazizza ne ku kiwandiiko kye yafulumya omwali okuwa ebiragiro abakulembeze ba zi disitulikiti omuli okwanja enteekateeka zaabwe ku nzirukanya y'emirimu gya disitulikiti okulaga embalirira ya disitulikiti eri buli omu ne ku biragiro eby'okuluŋŋamya ku kunywa omwenge. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.